yagala tugende tebatandika tekeko international bakoti bakunonye wona woli kwani mukoti tojjanga ate nesente tozisasula byonna byotukoze tulaba biringa bya bulimba Churchman chitofu chogamba era balwa mwasavinga bulungi kusavinga eyo babinga bangambo kati dani mmanyi nti mumanja seegaananga okubbanja nti emmotoka yammwe mwagala mbaddiza ssente kubanga twagenda byonna twabifolowinga dani twali ffenna ne tutambula buli wamu ne tugenda mu revenue ne batubulira ekyaliwo emmotoka kituufu nze nali ngitunze nganze omuntu nganze kubanga ali mu mannya gange so negamba nti mpaayo ennaku ne tugenda tulaba president lwe nalaba president nagamba nti nagenda kunyamba owulira n'agamba omuntu gwe bayita madamu Betty bwe twagenda ku poliisi remember wayogera ne madamu Betty n'agamba nti lindako tugenda kuwa ssente obadde ng'oyogera naye all the time not only one time oyogedde naye emirundi egisukka mwena n'oyogera ne state house controller n'agamba yalinda directive naye alivudde okuwa ki okuwa ssente but he's aware of it era akimanyiiko bino byapeninze tute bituno mu mawulire tudde madamu controller n'ampeereza message ng'agamba nti bamugamba mbosimayi wapa ssente we exchanged the car ne mumpa balance of the money which is not true ne munyonyola kino nga bwe kiri you gwe kenyini waŋŋamba nti wayogera ne controller nga muli ekanungu nagamba nti no bagenda kukola ki bagenda kuwa ssente at the same time bwati oye bwaŋŋambye so leero kumakya leero kati essaawa eno nva kwogera ne PPS wa president naŋŋamba nti bali Bunyoro bangaye bali Bunyoro but yayogera ne muzeeyi n'amugamba they are going to handle it bagenda kyandolinga so yensonga kigambye kwata essimu obakubire bakuwe final answer because right now gyendi sina final answer sikirina okujjako nadde ŋŋamba controller nganze ne mugamba ayogereko naawe balabe what to do because kino kintu sizina zisate wongera zijja kati era yensonga wati nakuba omulanga gwange nengere wamukulembeze ge muntu yasobola okunnyamba yekka kati olaba kumaca nejjo nakubidde oyogerako Jane madamu Jane nenkubira madamu Betty nembabuulira nembagamba tuli kuki kuba ffenaffe waliwo ebitutuddemu kase tetukozesa sente zino zetukozesa za banka oyagala batunde amaka gaffe mukitegeere kati twaweddemu esente zetwagala twazikuwa emmotoka gye watuwa teyina makulu kwa tetulina kye tugifunamu esaawa zino tetulina kye tugifunamu watuwa motoka kujja kubisako ebifaananyi watuwa motoka kubeera nga tugirengera bulengera tujooza watubalamu nga wakati esaawa zino baitha we olaba twakuba Danny, President's word is an order. You're going to be paid. That's what I know. It has been a song of the day. Ochochogede myaka meka. Ngongamba president ayagambi bagenda kumpa sente. President ayagidde. Ne bwaragira atete wabawo kikolebwa miliyoni 2 emyaka 3. Liyare yagala tukolebe emyaka 3 miliyoni 2 buli lunako tuka president yagamba. President yaragira tunabeera ku kimu nze badde ngamba bafune minister omulala akuwole otwale emmotoka yo nabo tebalina nedda tebasa kumpula kubana nyine sesobola okugenda naye kyenjagala okugamba tusooke tulinde kusooka okubireko ku damu okubireko ku controller nkugambe mukubidde esimu zange tazikwata mubuuze ye kwennyini mubuuze nti bulijjo Dani wakubira okwata simu ze tazikwata ne juzi namusa gundi Betty namusanga ebushenyi oradenga ne mubuulira ne mugamba tuyina ebizibu mutuyambe nagambe kyamazima nze sobola kulagira president nti signinga wano tusasule tofusetinga ebbanja lya kusasa kati bwawa orede gojumiza
already tasowera kutaina buyinza bugamba president ndasayininge kati ebintu bijja kusigalawo muzeeyi ababbize kati wawe yamugamba lwaki tatuwa ssente uva we yamugamba kitutte omwaka gumu uva we yamugamba kitutte myezi 8 tugenda mu emmotoka mugituddize kyekintu kyeyalagira kati mpozi nga turimu kubuzaabuza naye obadde okimanyi nti Kasene emmotoka erimu ssente lwaki tokwata motoka yo n'otuwa ssente zaffe motoka yo nga nnungi lwaki togitunda awalala ffe tuddize ssente zawe otwale emmotoka yo kwakati tusobola kukwata motoka eriko ebizibu ate nga ebizibu bibyo ate kati tusobola kwata ssente zaffe ozituddize twakwesiga mu kitiibwa kyo kya bwa senior president advisor ne kati enjeri gy'otuyisaamu ate yalinga yakiyaaye bannange omanyi nti okwogera ennyo okuyitawo okunyiza okuga ebitali bituufu naye mbadde nsaba mukulu Ddaani osooka otiwemu ennaku nga 2 ogende kontrola ajja kukwata essimu yo mpozi ng'ogamba nti essimu yange bwenkuba nendaga nti nkubidde omuteeraga kubanza essimu ye njikubako tagikwata musindikira message azibulutikinga abazirabye naye taziddamu njogedde naye leero ku makya eno obadde ku makya ndoza naye zibadde ku makya zibadde kiro sanga 8 ogw'ekiro njogedde naye zibadde 8 ogw'ekiro eyo nga buli ku makya je bwatu wangaye but I know she is willing agenda kusasula. That's what I think. Kati boluwa mutegeera yange boliru dawa ndi bweru nzira ngenda kunzijanjaba nakoma for my review ate bagamba abantu bangi bakubanja neoraba kizibu tobugera mazima ntoyina amabanja bakubisa kase wandi badde manja ate nga ffe nyini tukubanja milioni 2 ffe tetukubanja ana manja ngamba ffe nyini tukubanja ne bagamba nti waduka mabanja nti wekwese wabagambe wainesi jogenzeemu ate kati munayo yaga kunsiba era nyina kumala kumaliza mabanja go ate so okudanga otunga simaliza banja no kamulindo omukulembeza amala okuwa ssente nzate nakomawo nkwate onsibe ndikataala ne kati abantu bojuliza tebakwata masi nze omukulembeze kasa kunnimba tannimbangako so kati obadde ogambye nkiwemu ennaku mmeka kiwa ennaku nga 2 okubira madamu controller ajja kukwata essimu yo kuba bangaye bali mu nnyolo kukubira madamu kukuba simu oba kukusasula sente soko okubira ku PPS kuba ava kwogera naye mpe namba ye sigirina PPS yani kanji kuweereze PPS wa president jimpe mukubire kati kubanza nyena mukubira kati kase sikyebaka lwa sente ezo lwaisi ya motoka eyo jukira nze nakutwala kampuni buli omanda nze buli omu kati kankuweereze balowooza nekobaana nete motoka eyo nga njimanyi nti eriko ebizibu nempayo esente za kampuni kankuweereze enamba ye pereze namba njogere naye